ku lwa bannamikago David Birungi okuva mu Airtel Uganda agambye nti obumu obwayoleseddwa abantu b'omutanda mu kulwanyisa Mukenenya kabonero akalaga nti Buganda ne Uganda bisobola okukulaakulana. Tusimira ddala kubanga guno mulimu Kabaka yakukwasa okulaba ebisaawo obubaka okutuusa embeera z'abantu. Sente ziva mu mulimu era olwokatako zitutaddemu za kulwanyisa Mukenenya ng'abasajja bali mu mwanjo. Era abantu baffe bonna b'oku Airtel okwetu bangambye mpiseewo buno obubaka nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Emisinde gino egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda gyawagiddwa Airtel Uganda, Uganda AIDS Commission, USAID, Radio ya Kabaka Kyabassa mujugumiza ggwanga gy'owuliriza kati, BBS Telefina eyaffe, Daily Monitor, amazzi aga Nivana, Ministry y'ebyobulamu, Vision Group, I&M Bank n'abalala. Emisinde gino gyetabiddwako abalangira n'abambejja abaana b'engoma Saabaganzi Saalongo Ssekitoleko Emmanuel Ndiwulira bajjajja abataka ab'obusolya baminisita b'obwakabaka abakyaliko wamu n'abo abawummula kamishona wa palamenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba akulira oludda oluwabula gavumenti mu palamenti Bisekezi Joel Ssenyonyi ababaka mu palamenti ya Uganda abakungu mu bitongole by'obwakabaka n'abantu kinnoomu ababadde abayitirivu obungi. Wabaluseewo obutakkaanya mu bibiina ebigatta abasuubuzi mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala ku nsonga y'emisolo egitabudde abasuubuzi abamu ne batuuka n'okwagala okwediima nga baggala amaduuka olw'engeri ekitongole ekya Uganda Revenue Authority gye kibajjako emisolo nga bagamba nti bafuukidde kasonsomolera ng'eriggwa ly'ettovu lisonsomolera ne gye litafumise. Ekibiina ky'abasuubuzi ekyakasiita kyali kirangiridde enteekateeka ey'okuggalawo amaduuka nga bammemba bawakanya engeri URA egyekwatamu ensonga z'abasuubuzi naddala mu nteekateeka ey'okuweerezaamu alisiiti obutereevu eri URA abasuubuzi ze bagabira bakasitoma mu nkola eya efirizi. Waliwo n'abasuubuzi era abeemulugunya ku ngeri bamusigansimbi okuva e China gye bakkirizibwamu okutandika okutembeya emmaali gye bakola nga kino abasuubuzi ba wano bagamba nti kyolekedde okubagoba mu busuubuzi badde mu mbeera y'ebyali ebyannyo babikuseera enkejja amazzi bagigaseerera mu ntamu nti ossaamu matono. Ndi musuubuzi muze musajja tamanyi omuwendo gw'omusolo gwempa kubanga bwe ngenda okusuubula sasula musolo mulala ebintu byafuuka biringa byakatale byakulamuza nsaliraako bw'ojjanga omulabikidde bubi nga kuwa gwayagala. Wano mu Uganda Abatanzania bali bajjanga basuubula wano, Abannakenya bonna bali basuubula wano, naye olwaleero olw'emisolo abantu tebakyasobola kusuubula wano. Emisolo giri waggulu ebikwatagana ne influence mutusonyiwe tetubimanyi n'okubyatula obwatuzi abantu babitegeera nammwe bennyini abalaga nti mubisoloza temubimanyi. Influence eddeyo mu makolero bagijje ku bantu ku basuubuzi. Yadde nga abasuubuzi bano bagamba nti olwaleero batandise akeediimo wabula omwogezi w'ekibiina ekitaba abasuubuzi ekyakasiita Agiisa Ssekitto alabudde abasuubuzi nti bageza ne beebuzaabuza olwaleero bakolere emirimu gyabwe mu bifo byabwe bulungi ddala kubanga bakyateesaganya ne minisitule y'ebyensimbi ne minisitule y'ebyobusuubuzi ku misolo gino egitabudde abasuubuzi. Balina okugula ebyabwe, balina okwambaza abantu baabwe, abantu balina n'okukomekereza omwezi gwa Ramadani mu kitiibwa. N'olwekyo abantu bagende bakole ffe kye tuteeseteese bakimanyi era tujja kuba tukibanjulira ekiseera kyonna olwaleero. N'olwekyo katidinga bwe twakkaanya nga ebibiina bitulagidde abo ababadde bagamba mu byalwaleero ebyo byabwe tetugamba abantu bagende ku mirimu gyabwe bakole. Enteeseganya tuli baggule n'aba Ministry of Finance n'aba Uganda Revenue Authority ne President's Office kyonna ekinaavaayo ffe tetuteesa mu byama era byonna bye tuba tuwangudde tetubikukusa mu byama tubireeta ne tubanjulira bakama baffe aba department kubanga twekola mu sectors kati sectors ezo ze zitulagira tugamba nti tugumiikirizeeko okutuuka nga 16 kubanga yidi erina okumala okuggwa period ffe ekyo kye tusi era tetugenda nakyo abantu bagende bakole.
Abatuuze mu LC ey'Ekimbo mu muluka gw'Ensambwe mu ggombolola y'Ekyegonza mu disitulikiti ey'Egomba baguddemu entiisa abaana babiri bwe beekobaanye ne nnyaabwe ne batta kitaabwe gwe bava mu ntumbwe ng'entabwe evudde ku ssente ezaavudde mu kutunda emmwanyi. Omusasi waffe Patrick Serugo kaabikuwe. Taata yakubiddwa emiggo n'ensambaggere n'afa ye Mayanja Charles eyakaziwaako erya Abu wa myaka 52 ono amaze ebbanga ng'alina obutakkaanya ne batabani be babiri okuli Junior wa myaka 19 n'omulala Menton wa myaka 22 wamu ne nnyina w'abaana abo ategeeseko limu lyokka erya Nasimbwa. Abamu ku batuuze mu LC y'Ekimbo Gomba aboogeddeko ne CBS bategeeza nti obutakkaanya wakati wa taata batabani be ne nnyaabwe bwava ku baana okunoganga emmwanyi za kitaabwe ne bazitunda ng'ate yabagaana okuzinoga nga ye babadde tebamuganya kuzikwatako. Tinga n'ekirala maama abadde asussizza ettamiiro nga tatereera waka buli kiseera abeera mu mwenge. CBS era ekitegeddeko nti abaana abo baagaana okusoma nti era beegatta ne nnyaabwe ne bawaliriza kitaabwe n'abasalira buppoloti ku kibanja kye ekiwezaako eka nnamba. Abatuuze era bategeezezza nti omugenzi Mayanja Charles bwe yanoze emmwanyi n'azitunda batabani be nga beegasse ne nnyaabwe baamukasa abawe ssente ze yatunze mu mmwanyi n'aziremera ekyavuddeko abaana okumukuba era ne bamulumya nti era maama obwedda awagira batabani be bakube kitaabwe. Kino kyavuddeko kitaabwe okuddukira ku poliisi ey'e Kanoni mu Gomba n'abawaabira kyokka olwazzeyo ewaka olw'obulumi obungi bwe yabaddemu n'afa. Kati poliisi y'e Kanoni eggalidde batabani b'omugenzi oyo ababiri Junior ne Menton ate omulambo gwasuze mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago mu Kampala kisobozesa abasawo okugwekebejja. Abatuuze b'Ekimbo Gomba bakulembeddwa mu Mabirizi Ivan bavumiridde ettemu eryo wamu n'abazadde abakuza abaana ekyejo. Maama waabwe gye bakuzaamu nga tuvumirira ekikolo ekyo ffe ng'abatuuze abazadde abakyala abataagala kugamba ku baana baabwe. Taata agamba abaana kino naye maama agamba nedda era tukivumirira ddala n'obukulembeze bwaffe ku kyalo tebwayamba mugenzi oyo kuba mugenzi yaddukira wa chairman naye chairman teyayamba muki mugenzi. Kula CBS nze Patrick Serugo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuswako Chalkmail omusujja gukuluma magulu mugongo nnyo eddagala Chalkmail yambeko okwongera abasirikale b'omubiri gw'amaanyi olwanyisa endwadde zikuluma n'okutangira ezo eziyinza okussa obulamu bwo. Chalkmail musange mu pharmacy zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne masala pellet starter emmere y'obukoko obuto ey'obuweke okuva ku bw'olunaku olumu okutuuka ku 14 ebusitula obulungi ne bukula mangu. Masala pellet starter ey'obuweke gisange ku Container Village Juba Plaza edduuka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi. Omuntu yenna alina eddembe okwemulugunya eri poliisi singa omusirikale yenna amutiisatiisa nga agenda okuwaayo obujulizi nga munnamateeka Lutaaya Azizi bw'annyonnyola. Ddembe lyo erikuweebwa under section 70 of Police Act okuwaayo okwemulugunyako mu buwandiike oba tukiyite complaint eri omusirikale yenna singa ogenda ku police n'akusaba enguzi oba n'akutiisatiisa ng'owaayo obujulizi bwo oba nga oripootinga omusango gwonna ku police. Ddembe erikuweebwa mu section 70 okuloopa omusirikale oyo eri bakama be era singa kizuulibwa nti omusirikale oyo ebintu ebyo by'omuloopye bituufu poliisi erina obuyinza okumuyimiriza ku mirimu egyo oba ne bamusasuza fine. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change kikungubagidde yaliko omwogezi waakyo era eyali akulira abakyala mu FDC Sala Eperu afudde mu kire ekikeesezza olunaku olwaleero anti kyose kiriba kya ttaka mpaawo atali kyambala. Sala Eperu kaakano omufuje buvuddeko bwe yali ng'ayogerako ne bannamawulire yategeeza ensi eno ti ebimu ku ebyo ebiviiriddeko obwavu okweyongera kwe kuba nti paalamenti erina abantu bayitirivu obungi omuli n'ababaka ba paalamenti abeetaaga okukendeezebwako kubanga ssente batwala nnyingi ddala ezibaweebwa mu ngeri yakwata n'owaayo nga yasikira musikire. Kukendeza corruption
bwe tukendeza corruption nesente zino zebadiibuudde okwonoonayonona kyesogeddeko ne parliament is so huge waki tubeera parliamentarians abangi bwe batyo ate sente zetubateekamu nnyingi kati bw'okendeza sente ezo ofuna sente ezongeza omusaala guno kasita okendeza obubbi corruption yeddagala namba emu sente zijja kubaawo kasita otadiibudda sente kuziteeka mu bintu ebyo byenjogedde ekyo kyangu nnyo okukola oyinza nekikolera myezi 3. Alodi Kaija Ssabawandiisi w'ekibiina ky'FDC mu kiwayi eky'Ekatonga agambye nti baguddemu ekyekango ky'amaanyi era bayimirizza n'olukuŋŋaana lwabwe lwe babadde bagendamu emityano olunaku olwaleero mu ntegeka gye baliko nga batalaaga Uganda basobole nti okuteekateeka okuziika omuntu waabwe Sarah Eperu mu kitiibwa. Nti omu ku balwanyi baffe Namige omukyala Sarah Eperu era omwogezi w'abakyala mu FDC aye n'omwogezi w'ekibiina okumala omwogezi omu ku boogerera ekibiina atunda ekibiina okumala ebbanga ddene mukyala Sarah Eperu yatufuddeko akawungeezi k'eggulu nga abadde ku dialysis yafuna ensigo abadde mugonvugo olw'emabega lwamenyekako okugulu so abadde mugonvugovu okumala akabanga abadde ku dialysis nga kumpi agibeerako mu nnaku ntono nnyo obulawo ne bwongera okukendeera okutuusa jjo bwe yafiidde ku lifelink ekyali wajjala kubanga wali kumpi newe abadde abeera Kireka naye tufiiriddwa omulwanyi Namige buli omu gw'abadde amanyi ng'ebigambo bye nga ddala nga Eperu bw'omuwulira ng'owulira ddala nga mukyala mulwanyi omumalirivu omuntu ayimirira ku kyagamba. Ye omumyuka w'omwogezi w'ekibiina ky'FDC ku ludda olutyatuula Najjanankumbi Walidi Lubega agambye nti Sarah Eperu abadde muntu alwaniridde nnyo okuleeta enkyukakyuka mu byobufuzi bya Uganda era ng'abadde muntu ateerya ntama. Sarah abadde mukyala omwogezi musiriza ntamu ate era nga teyeetya era nga teyeerya ntama. Anajjukirwa nti yayogererako ekiwayi ky'abakyala mu kibiina kyaffe eky'FDC era n'abeerako n'omumyuka w'omwogezi wafiiridde abadde ssentebe Mulamba ow'essaza ly'e Kapiri mu disitulikiti y'Engola Muteeso. So tumusubiddwa nnyo kubanga eddoboozi lye libadde lya nkizo nnyo naddala ennyo ku nsonga z'eddemokulaasiya eddembe ly'abakyala awamu n'eddembe ly'obuntu okutwaliza awamu. Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Mayinja mu ggombolola y'Ebusamuzi mu bizinga ebyebuvuma abaana babiri bwe bajjiridde mu nnyumba mu ngeri y'ebigwawo tebiraga waddiga kyava atambula n'omwana gwe. Enjege eno ebaddewo ku ssaawa nga 3:30 mu kiro ekikeesezza olwaleero oluvannyuma lwa jjajja w'abaana bano ababadde beebase okugenda okwetereeza mu nsiko eriraanye ennyanja mu njogera y'abavubi gye bayita Mabanga ye olw'obutaba na kaabuyonjo kyokka nga yalese akumye essigiri ng'aliko byafumba nga kiteeberezebwa nti we wavudde leenya. Omu ku batuuze mu kitundu kino omusumba Charles Buyinza ategeezezza nti newandibadde nga bo ng'abatuuze bagezezzaako okutaasa abaana bano okubadde ow'emyaka 8 n'ow'emyaka 5 naye balemereddwa olw'ennyumba eno ebadde yaseresebwa ebitoogo ng'eyase n'etuntumuka mangu nnyo. Omusumba Charles Buyinza agambye nti yadde nga basobodde okutegeeza ab'ebyokwerinda naye okutuusa kaakano babadde tebannalabikako okusobola okutwala emirambo gino okwekebejjebwa ng'ebyabwe bifuukidde ddala byaganya naganywebwa mu wangaazi. Mukazi kigambibwa yadde nga aleseeko sigiri nga afumba yadde afumba ekizibu ky'ekyalo kino tekirina ttooyi abantu bagenda bakiyita Mabanga yalese abaana babiri mu nnyumba n'agenda okubanga agenda okudda ng'enju yalese afumba nga emaze okukwata omuliro. Abataka twagezaako kutaakiriza tukyasobose kuyamba abaana bano babiri genda omaliriza nga abaana bafudde mu nnyumba. Omwana omukulu ali mu myaka 8 omuto ali mu myaka 5 naye abaana badde bazzukulu be. Obulamu bugagga wano ku CBS FM. Dokita Yasini Sekidde ayongera okunnyonnyola obonero okwolabira obulwadde obw'amaaso obwa red eyes. Omuntu alabira ku kinti ayinza okuba nga afunye red eyes. Amaaso gatandika n'okubeera nga gaguddemu obuyinja. Era ojja kulaba omuntu ng'akunya amaaso alwana nnyo alabe ng'akantu ako kavaamu. So akantu ako kwongera okumuluma. Kamuluma kaleeta omuliro wulira amaaso nga galimu omuliro tegasobola kutunula gati ekitangaala. Osobola okuluma omutwe ate abamu balumwa n'omusujja. Bw'oba ofunye obumu ku bubonero obwo dduka mu ddwaliro bunnambiro obeere nga okeberebwa ate oteekebwe ku bujjanjabi obutuufu osobole okubeera nga twewala obulwadde bwa red eyes.
mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Yaliko omuduumizi w'amagye ga UPDF era akulira ekibiina ekya Alliance for National Transformation, Major General Girigoli Mugisha Muntu era alabudde ku kabaate akolekedde ensi eno President Yoweri Kaguta Museveni bw'anaava mu buyinza nti ng'ebiseera by'ensi eno byolekedde okufuuka kkomekome ng'erigenda ebubebbere. Major General Girigoli Mugisha Muntu era bw'abadde ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga katabalwa mu katundu kaffaaka nze nga bwe ndaba, agambye nti ekyokulondebwa kwa mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa General Muhoozi Kainerugaba ng'omuduumizi w'amagye ga Uganda kyabulabe nnyo eri ebyobufuzi bya Uganda eby'omu maaso, era nga kino akyogedde kati ng'omusezi agula Siyani nti zaakulirako bantu bange. Jene ekibiina kitambula kitya? Waliko program gyetwaliko okutuusa mu Desemba lwetwagenda mu luwumula. Kati gyetuzzeemu tujja kusigala nga tugitambuza okutuusa lwetunamala omwaka guno gwonna zimba emirandira. Kati mugizimba mutya nga ku ground temuliiko? Mugizimba mu kasirise? Balowooza nti tetuliko naye ffe tugenda mu bantu ne twogera kugombolola kubanga programu zaffe zibeera kugombolola. Tufuna coordinators baffe bagenda ku parishes n'ebyalo n'egombolola. Kyetwaza okukola mu ggwanga lyonna entambuza yaffe oba enzimba yaffe abantu gye batategeera naye kyetumanyi nti enzimba ekusobozesa okuzimba omusingi omunywevu. Jeno ogambye muzimba miranja naye nga tebamemba abamu babatuukako buddosi. Paul Mwiru yadduka n'abalala. Baako n'agenda mu Nuupu tekyavaako lutalo era sirowooza nti wali awuliddeko nga tulina entalo naye kuba entalo naffe naye nga bantu baffe bonna bali sitede bategeera nti ebintu byaffe bya mpola naye nga bintu byetukola mu ngeri y'ekikulu mu ngeri y'obuvunaanyizibwa kubanga enzimba eyaffe si yakukwata buyinza kyokka naye engeri gy'okutambuzamu obuyinza kubanga obukwata abantu abasinga obungi bwe twakalaba mu nsi muno bangi babukwata nga tebamanyi nangeri gyakubutambuzamu kyekivaamu n'ebintu. Jeno ogamba okukwata mpola naye nga ate ebyobufuzi bitambulira ku sipiidi. Anti abaagala ebyamangu babiyingire ffe tetuna tabu nakyo. Tumanyi abantu abalina endowooza nti ebyamangu bwe bitutuusa amangu nga tutuuka. Ebyamangu bwe biba nga tebitutuusizza ebyaffe ebijja kututuusa abantu bategeere kye twogera kye kituufu. Jeno. Dr. Besigye ye ali mu kutalaaga bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Naye gw'ogamba ebyamwe mubikola mu kasirise. Si mu kasirise kubanga tutera kubeera mu mikutu egyaffe egya pate. We tugenda nga tulina abantu abatubeera emirandira kyekikulu. Ekyo kikulu nnyo. Kati ekyofuna abantu abangi ebyo biba mu kampeyini ate nga ffe tetuli mu kampeyini tuli mu kugezaako okufuna abantu abanatubeera empagi ng'ekibiina kubanga ekibiina bwe kiba nga tekirina mpagi ne kikwata obuyinza oyinza okusanga ekibiina kibadde nga kigamba nti kigenda Mombasa koma eggwanga nga liri Kinshasa. Kati kyogamba Besigye yali No, sisoogera ku Dr. Besigye njogera ku ntambuza ye kuzimba kw'ebibiina kubanga walikwenda abagamba nti abantu bwemubafuna buli kintu kitambula bulungi si endowooza yaffe muteekwa okuba nga mulina abantu empaki abananywera ebizibu ne batafuuka nga wano abalimu mwaka ogumu oba ebiri. Bw'oba nga tozimbye endowooza eyo ne disipulini mu kibiina muyingira mu mwaka gumu mu myaka ebiri mujja kuba nga mukola bino nga bino abalimu bye bakola. Nga bibiina nga Nuupu. Nuupu erina chansi naye bw'oba nga tebaba batendese bulungi ne bayingira gavumenti entalo zitandika direction ki y'okukwata. Kyogamba Nuupu bino byogera byo tebimanyi. Bo bateekwa okuteeka essira mu kutrayininga bateekwa okukiteekako essira. Naye gwe tolaba ate okwerumaaluma okule mu kibiina ekyo basobola okuresolvinga conflict eyo bateeka essira mu ku kintu ekikulu. Jeno ogambye ebyammwe bya mpolampola naye tule mu kiseera nga ebisinde bingi ebize n'ekya PLU wakirage ekya General Muhoozi. Ekyo kiwaani ekyo. Wanje? Kiwaani. Nga tolaba muloze n'okuba CDF. Katubirinde tulabe. Gwe bikuwa kifaananyi ki? Ekizibu kyenda bakisobola okubivaamu ebizibu mu ggwanga lino.
kubanga twandisobola okuyingira mu kiseera ekizibu nnyo ebintu byakweraliikiriza ebiriwo kubanga olaba ng'ekyo kya General Muhoozi omwaka gumu ndowooza oguwedde abadde eyo ng'amenya amateeka nga tumugamba bw'aba ayagala kuyingira mu byobufuzi ave mu yunifoomu y'amagye g'eggwanga teyakiwabudde si kya bulijjo kirimu ebizibu byakyo kubanga ekintu ng'ekyo kirimu ebizibu abantu abatatunula ewala bye batalaba. Anti ye president agamba nti ekibiina kya NRM kirina emirandira ate n'ekiteeka kirina emirandira batongoza n'ekitabo ekyenjawulo. Olunaku General Museveni lw'anaava mu buyinza NRM ejja kusaanawo. Wanje? Tekuliko ngeri NRM gy'esobola okubaawo nga General Museveni nga takyali mu buyinza. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Gaaluleba Building ewakiso essimu noti 7-2-339-377 nga bali wamu ne Sahara mu Choose Mix akanzaali akazitoya empaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara tangawizi tea amajaani agawa kyayiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Uvrage ebbanda. Ng'Obuganda bwetegekera empaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere n'okubaka ebika byonna bikubiriziddwa okujjumbira ekijjulo ekitegekeddwa okusonderako ensimbi ez'okuddukanya empaka z'omwaka guno anti bulijjo ensimbi kyeremwa ow'enkata tozinga. Ekijjulo kino kigenda kubaawo nga 12 omwezi guno ku wooteeri Africana era ng'omuntu kinnoomu ajja kusasula ensimbi emitwalo 30 n'akakadde okusobola okukyetabamu ng'ate emmeeza yo ya bukadde 3. Nyini ntebe w'olukiiko oluteekateeka empaka z'ebika by'Abaganda Katambala Haji Sulaiman Magala agambye nti buli kika kiteekeddwa okuba n'emmeeza mu kijjulo kino kubanga ensimbi zonna ezigenda okuva mu mulimu guno zigenda kuddukanya empaka zino. Empaka z'ebika by'Abaganda zigenda kutandika nga 2 omwezi guno n'empaka ez'okubaka era nga bazzukulu bandiira mu biruga bunga ab'Emmamba bagenda kuggulawo nga battunka ne bazzukulu ba Ggunju e Bukalango abeddira obutiko. Ate empaka z'omupiira ogw'ebigere zigenda kutandika nga 27 era omwezi guno ng'era bazzukulu bandiira mu biruga bunga ab'Emmamba bagenda kuttunka ne bazzukulu ba Ggunju ab'obutiko. Bazzukulu ba Lule Kasujja Kyesimba ab'Eddirengeye be bawangula empaka z'okubaka ez'omwaka ogwedde ate bazzukulu ba Kisolo Muwanga Sebyoto ab'Engonge ne bawangula engabo y'omupiira ogw'ebigere. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Lumweno bwe yaddayo ku kibuga naye n'atuusa obubaka obwa wabula enkoko eri Kabaka Ssuuna owookubiri kyokka abakungu bonna abaawulira ebigambo bino baabitaputanga mu ngeri eragibikanga eyali eyagala okulengezza Kabaka era awo ne balyoka basaakiriza nnyo. Bw'atyo Katikkiro Kayiira ow'Embogo teyasibamu n'atumya wabula enkoko atwalibwe gy'ali era emmandwa ya Kiwanuka eno bwe yatuusibwa mu bakulu ebigambo teyabyegaana okuggyako okuggumiza ebiggumize nti ebitegeeza. Nga tugenda mugebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako era mu Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde saako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogwokuna ogwakafuumulampawu omwaka ogw'2024. Bwe lwali bwe luti mu 2012 gy'emyaka 12 egyakayita yali nnyiike na maziga mu Uganda omuzira Professor George Wilberforce Kakoma eyayiiya oluyimba lwa Uganda National Anthem yava mu bulamu bw'ensi eno. Wilberforce George Kakoma yafiira Kololo ku myaka 89 egy'obukulu nga yali amaze omwaka mulamba nga mulwadde naye nga yafa yeemulugunya olw'obutasasulwa kimala mu kuyiiyiza ensi eno Uganda oluyimba olw'ekitiibwa ennyo. Professor George Wilberforce Kakoma oluyimba lwa Uganda National Anthem luno olw'ekitiibwa ennyo lwe yayiiya lwasooka kuzannyibwa eri ensi eno olunaku Uganda lwe yafuna obwetwaze era ebiba byonna 3 byakubibwa nga Ssaabaminisita Apollo Milton Obole Opeto mu kusiima Kakoma yamuwaayo ensimbi za Uganda 20,000 mu biro ebyo.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku Lwentebe. Omwana muleete tumugunjule ebisingawo essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6. Yali omukulembeze wa Kenya President Kamau Wangengi wa Muyigayi Uhuru Kenyatta atadde akakanga alumiriza bannabyabufuzi abamwe Kenya nti bakalinkwe bennyini abeeyisa mu ngeri y'abantu balamu tebeesigwa jjunju baaleka malangala. Bino bijjidde mu kiseera nga Babatinga agwambo Raila Amolo Odinga eyawagirwa ennyo Uhuru Kenyatta mu kulonda okuyisenga ensangi zino alinnya mu kimu ne President William Ruto bwe baavuganya wakati mu Odinga okuyaayaanira okufuuka kabwejjungiro w'olukiiko olw'omukago gwa Afirika. President Uhuru Kenyatta asinzidde Nairobi mu Kereziya ku mikolo gy'okukakasa abeepisikoopi babiri n'alumiriza nti Kenya eriyo bannabyabufuzi abali b'enkwe bamanyi era baategedde kyokka n'atabaatula mannya naye nti nga beeyisa mu ngeri y'ebintu bizibu okugaba gw'owa enkoko agitendamu nnyo gwokka gwe yagimuwata kwogera nako. Bino era bizzeewo nga ennaku zaakayita ntono ng'omumyuka wa Pulezidenti wa Kenya Rigathi Geoffrey Gachagua yakeetondera Maama Ngina Kenyatta nnyina wa Pulezidenti wa Kenya owookuna Uhuru Kenyatta era nnamwandu wa Pulezidenti omubereberye owa Kenya Jomo Kenyatta olw'abawagizi aba gavumenti eriko kaakano okujolonga wamu n'okuyisa eggaali ng'enjogera y'abaluno bweri mu Maama Ngina Kenyatta mu biseera biri eby'okunoonya akalulu. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gakutuusibwako SR Afro Chicks abakuleetedde akalungo akatabulwa mu mmere y'enkoko ez'amagi n'ez'ennyama olw'amagobane geeyongera akayitibwa Doctors Brand nga bali wamu ne Kyaddondo Technical Institute e Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering, technology ne business ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wa njawulo mu katale k'ebyemirimu. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bongedde okuzuula omuganyulo omulala oguli mu dduyiro nga bakizudde nti omuntu okukola dduyiro omunovu aggumidde obulungi tekimuyamba okufuna otulo otuyonjo nga yeebase ekirongo obudde buzibye. Abayivu abaalina abasomesa ababakubanga obuggo mu ngalo olw'okutakulanga enkoko nga bawandiika okunoonyereza kw'omulundi guno bakoledde mu University of South Australia ne balondoola abantu 25,000 n'omusobyo okuli abato n'abakulu. Bakagezi munnyo bagamba nti kadduyiro akanyiikirire akajja kuleeta n'akatuuyo akawungeezi nti bw'okamaliriza ne weebaka bulungi ng'omaze okulya ky'olidde n'olumba obuliri ne weebaka nti ekiro kano katuwa otulo otulungi n'olema okwawamuka n'okugugumuka ennyo. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kwa luno omumanyi Dr. Lisa Matisiani agambye nti otulo otuyonjo tuno otuva ku kadduyiro akanyiikirire akaleeta n'akatuuyo nti kakuuma obwongo omutima n'omubiri okutwalira wamu nga byonna biramu bulungi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ekitongole ekirwanyisa mukenenya mu Uganda ekya Uganda AIDS Commission kirabudde abaami okwetooloola ensi yonna obuteejaajamya naye bakole ebiziyiza mukenenya okusaasaana bataase ensi eno nga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Fred Ronald Mwenda Mutebi owookubiri bwe yalagira. Wabaluseewo obutakkaanya mu bibiina ebitaba abasuubuzi mu kibuga Kampala ku nsonga y'emisolo egitabudde abasuubuzi abamu nga bano balangiridde nti batandise olwaleero akeediimo nga baggalawo amaduuka gaabwe olw'engeri ekitongole ky'emisolo ekya URA ekibajjako emisolo gino naye ate ayogerera ekibiina ekyakasita agiyisa Ssekitto agamba nti akeediimo nti baakongezaayo n'ategeeza nti bagenda kwongera okusinkana aba URA batangaaze ku nsonga zino n'okuzigonjoola era agambye nti abo batandise akeediimo bo tebabamanyi. Abatuuze mu LCA Kimbo mu luka gw'ensambwe mu ggombolola y'Ekyegonza mu disitulikiti ey'Eggomba baguddemu entiisa abaana babiri beekobaanye ne nnyaabwe basse ekitaabwe gwe bava mu ntumbwe ng'entabwe evudde ku ssente ezaavudde mu kutunda emmwanyi ze babadde bamukana. Yali omukulembeze wa Kenya President Kamau Wangengi wa Muyigayi Uhuru Kenyatta atadde akakaalumiriza bannabyabufuzi abamwe Kenya nti bano bakalinkwe bennyini naye nga bano mu kubayita bakalinkwe agaanye okubaatula amannya. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.